Abatuuze ku kyalo Wanseko mu tawuni kanse y'Ekigolobya mu kibuga ky'e Hoima mu Bunyoro basuze mu maziga olw'akabenjedde kabusa akagudde mu kitundu kyabwe. Motoka ekika kya Fuso bweremeredde mugoba waayo n'egwa. Abantu abadde bava mu katale ak'omubuulo abasukka 20 ne bafiirawo. Bano kigambibwa nti babadde bava mu katale ak'omubuulo ak'Ebuliisa nga era babadde baakanyuka nga batambulira ku motoka Fuso eno ku luguudo oluva Ebuliisa okudda e Hoima. Bino kigambibwa nti baddewo ssaawa nga zikunukiriza okuwera 6 ez'ekiro mu Ttumbi era akabenje kano kagudde okuliraana essomero erya Hillside Secondary Ekigolobya mu disitulikiti y'e Hoima. Abamu kubeerabiddeko n'agaabwe ku mbeera eno bagamba nti n'abantu abalala abasukka mu 10 baddusiddwa malwaliro nga banyiga biwundu ebinene ddala naye nga poliisi ekedde kujjawo mmotoka egudde ku kabenje. Manya obuvuno Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti embeera ebadde nzibu ddala era bano bagamba nti amaziga n'emiranga bye biri mu kitundu kino. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereze obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops. Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Chengera opposite Orange City. Obuyinza obw'okusazaamu ekyapa eky'omuntu buweebwa kkooti wamu n'akulira yafeesi ey'ebyettaka nga munnamateeka Abdunnuuli Kinene bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 151 ak'etteeka erifuga ebyapa oba Registration of Titles Act n'akawaayiro 161 ak'etteeka lyerimu kawa obuyinza akulira ofiisi y'ebyettaka oba Registrar of Titles ne kkooti enkulu zokka obuyinza okusazaamu ekyapa ky'omuntu singa kizuulibwa nti yakifuna obanga kyafunibwa mu bukyamu obanga waliwo ensobi eyakolebwa ng'ekyapa ekyo tekinnafunibwa. Gavumenti ya Uganda yeddiza obuvunaanyizibwa obw'okuziika eyaliko omubaka mu Paalamenti ya Uganda eyakiikiriranga ekitundu ky'ekiboga Nakibuuka Roda Kalema eyafiiridde mu kibuga Nairobi ku muliraane Kenya ng'ono muwala we yaliko Katikkiro wa Buganda omugenzi ow'ekitiibwa Martin Luther Nsibirwa. Gavumenti yakuneetaddewo akakiiko akagenda okukolagana wamu n'ab'omu maka ag'omugenzi okulaba nga Nakibuuka Roda Kalema aziikibwa mu bitiibwa by'enseene ebisaanidde. Omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro wa Buganda era nga Roda Kalema abadde ssengawe ow'ekitiibwa Munnalotale Robert Wagwa Nsibirwa ategeeza laadiyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga nti mu kiseera kino batuuse ku kisaawe Entebbe nga balindirira omulambo ogw'omufu Nakibuuka Roda Kalema ogusuubirwa okukomezebwawo enkya ya leero. Tuli ku kisaawe Entebbe tulinda omubiri gw'omugenzi tugusuubira okutuuka ku ssaawa 4. Gavumenti ya Uganda yawadde omugenzi ekitiibwa ekya official burial naye nga official burial gavumenti ewagira enteekateeka ez'okuziika naddala mu by'ensimbi wamu n'ebirala ebigenderako okuba emizinga poliisi okubanga yetambuza yekulemberamu entambula z'omugenzi okuwa obukuumi mu bifo byonna bwe tugenda kuŋŋaanira n'okukuuma olumbe. Waliwo omusawo omu ku ddwaliro ekkulu e Luweero atemeze emabega w'emitayimbwa oluvannyuma lwa poliisi mu disitulikiti y'e Luweero okumuggalira ng'emuteebereza nti azzenga ajjako abalwadde ssente eziri wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 30 okubajjanjaba ng'okutuuka okumukwata abadde aliko omukyala gw'asabye emitwalo 25 ate era amulongoose. Omusasi waffe Ttaaka Konsilaata y'abirina.
Julius Kakooza omutuuze ku kyalo Galikwoleka ekisangibwa mu ggombolola y'e Kamira mu Luweero yebba wa Nakawere gwe baasabye ensimbi emitwalo 25 ezisasula abasawo ba gavumenti abaakoze ogw'okulongoosa mukyala we mu kaseera k'okusimulukuka ku ddwaliro ekkulu e Luweero. Kakooza agamba nti omusawo ono kati omukwate yabadde mumalirivu nnyo ng'ensimbi azaagala newankubadde nga kumpi buli kimu ekyakoze ku mukyala we Kakooza yabadde aguze kigule era nga kino kyamukyankalanyizza nnyo kwe kusalawo okumulongoma mu bakulu. Zaageze okuwera ssaawa nnya nga bamaze omulongoosa ye yaluddeyo okudda omwana ye yasoose ne wayitawo ndowooza dakika nga 45 n'omukulu n'akomawo. Bwe yakomyewo omusawo omu kwabadde alongoosa n'anteeka mu kasenge n'aŋŋamba nti ssente z'abasawo abakoze omulimu ziriwa. N'aŋŋamba emitwalo 25. Nakutamye wansi ne ntandika kukaaba n'aŋŋamba ku makya making sure ebeere nga ku makya. Saagala nje na tough face oŋŋambe ndi musajja mubi. Akulira eddwaliro ekkulu e Luweero Dr. Bruno Oyiki akakasiza nti omusawo omukwate yamumanyi ng'omusawo ono yintaani era amazeewo emyezi 8 ng'ayiga kyokka ono agamba nti kituufu mu ddwaliro mulimu empulunguse nnyingi ezeetaaga okukwata ku nkoona. Omusawo gwe bakutte ku CPS e Luweero amumanyi abadde wano ng'ali ku placement yajanga individual naye ate mu bbanga lyabadde amazeewo bwe guno mulundi ogusoose ye nga ye okufuna evidence ebadde emulinkinga to extortion. Bakubanga ebiseera ebisinga omusawo gwe bakutte gwe batunuulira naye ate okunoonyereza singa kukolebwa bulungi nze nsuubira tikuyinza okubaamu n'abantu abalala nga tisina basawo bokka. Salim Semanda ssentebe wa Ground Patriotic Checkers bannakyewa bakola ogw'okulondoola enteekateeka za gavumenti abaakutte omusawo ono bagamba nti Kakooza yabatuukiridde ku nsonga zino era nabo kwe kusitukiramu kyokka bagamba nti eddwaliro lino lirina emivuyo mingi. Guno mundi gulinga gwa kusatu nga tukwata abantu bwe batyo ffe nga GPC era omwana bwe bambulidde embeera eyo nengera nenfuna akasente awo nenkamwa ne muga agenda okamuwe n'ayingira n'akamukwasa abadde afulumanga nange nnyingira ne mwekwatira Jake nadde nayise dda poliisi ng'eri kumpimpi ne muwa emikono gya poliisi. Bangi nnyo abagudde mu ggabo lyammwe, bangi nnyo be mufeze naye tubagamba nti eriiso lyaffe libalaba. Amagezi gempa abalwadde malwaliro ga gavumenti nti temwetuulako baba kusaba ensimbi tokkiriza kumala gawayo boto nsimbi abakulembeze we bali. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza lya Kabaka eri Bulemeezi. Ate mu district y'Emityana police eggalidde mu kaduukulu kaayo omukyala agambibwa nti yeesolosezza mu ddwaliro n'ayingira mu kisenge ky'abamaama abazadde n'abaakoma amagwadyekadyeka n'amubbako omwana we omuwere. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi kalukuviire ku ntono. Omukwate ye Betty Mirembe omutuuze ku kyalo Nabugondo ekisangibwa mu district y'e Kasanda ono nga kigambibwa nti akawungeeza akayise yayingidde mu ddwaliro ekkulu Emityana mu kisenge bamaama bannakazadde gye babeera nti aliko maama ow'abaana babiri gwe yasanze ng'omwana omu amukaabirira era ono kwe kumusaba amusitulireko amuyambeko okusirisa bebi ono. Kigambibwa nti omukyalo ono Mirembe yeemuludde n'abulawo mu ngeri etategeerekeka ekyaddiridde ye maama Naalongo okutandika okunoonya omu ku baana be nga tamulaba. Ekyaddiridde gwabadde muyiggo ku mukyalo ono era yasangiddwa ng'akukuta okufuluma eddwaliro ekkulu Emityana oluvannyuma lw'okubuuzibwa ebibuuzo ebiwerako butya bwe yayingidde mu kisenge abakyala gye bazaalira naki kye yabadde ayagalayo ng'amatama ntengo. Bano basazeewo okumukwasa ab'obuyinza era nga mu kiseera kino akuumirwa mu kaduukulu ka poliisi Emityana. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Wamala ebitwala district ey'Emityana Rachel Kawala atubuulidde nti omukyalo ono Betty bamuguddeko omusango gwa kubba mwana omuwere. Ono gwe tukutte yasabye bebi okuva ewa nnyina nti amusirise olw'ensonga nti bebi yabadde akaaba nnyo. Olwamuwadde omwana ono anaamukwata ng'agezaako okufuluma maternity ward. Era ne bamukwata ne bamubuuza. Ku lwa 88 CBS FM James Kaana Ssebuguzi Emityana. Tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo.
Uganda yalondeddwa okubeera emu ku nsi nnamukisa entegesi z'empaka ez'abakyanzi b'omupiira ogw'ebigere abazanyira munda mu nsi zaabwe mu Afirika eza CHAN 2025. Uganda teri yokka empaka zino yazitegese ne Kenya wamu ne Tanzania, era mu kanyomero kaffe kano akamunnansi weeyogerere munnamawulire waffe omulongo Kato Dennis Luwandaga akuŋŋaanyiza endowooza z'Abannayuganda ku ebyo bye tuyize nga Uganda okutegeka empaka zino eza CHAN, era abateesa abayise ku Facebook muteesezza bwe muti. Kyalwaze eriso ogambye nti ekyo kyongera twanikanga ensi yaffe bwekyali enjavu ennyo n'obutaba na bisaawe biri ku mutindo kyova olabanga CHAN yatugassa ensi 3 Kenya, Uganda ne Tanzania, so nga South Africa, Algeria n'endala zo zeemalirira kubanga ebyenfuna byazo biri yaddeko. Kulabako Edward ogambye nti empaka zino abalina okuziranga tebaakoze kimala okuviira ddala mu nteekateeka okutuuka lwe zagguddwawo bannansi bangi abatannamanya nti CHAN agenda mu maaso so nga guno omukisa gw'amaanyi eri ebyobulambuzi bya Uganda. Bashimu Ebewakisa ogambye nti empaka za CHAN zaakumazeemu amaanyi oluvannyuma lwa Cranes okuwuttula obubi ennyo singa baatutte abazanyira mu mpaka z'amasaza wamu n'abazanyira mu mpaka z'ebika bokka bandisinze. Benon James Masaka ogambye nti nayize okweteekateeka kuba gavumenti yaffe teyeesesese kimala mwebale kuweereza. Kafeera Bubeeko ogambye nti kyennyamiza era kyenayizemu kiri ntubulamu nnyo mu buli kimu ekisooka ogaana ota ebyokulya n'okunywa ebigonvu mu kisaawe n'olaba abantu nga bawagira enkalamata n'ebakwata n'obaguza amazzi ku 3,000 ate nga wabweru ga 5 oba 10 olwo ogoba bawagizi oba basikiriza kukomawo nga n'okutukuba ate kwe batadde. Mulungi Senogo ogambye nti ssente twasaasaanyiza nnyingi kyokka ng'omupiira gwa kibogwe nnyo, ssente ezo zisobola okufunira Kalamojja amazzi amayonjo ndi busiika Luweero. Kangave Charles Sebutolo Maokota ogambye nti omukisa twagufunye naye tusaba entimbe okulangirwa kampuni empagizi ez'omupiira ne value bituteekere waakiri naffe tulebirabeko ng'abantu abali ku mulembe waakiri ebyo binaatuleeteranga okujja ennamboole n'okulaba ng'omupiira gwaffe ku TV eza wano tugulaba. Sipiika Bbale Mudashiru ekyesiiga ogambye nti entandikwa teba nnyangu twakoze nnyo wamma mwebale awo tusimbudde. Semwogerere Fred ogambye nti nze sinnafuna kyakuyiga ng'ate tukubwa bukubwa nga Arsenal mu Premier League. Sewaje Herbert Rubando ogambye nti tunnatuusa kutegeka mpaka zonna kubanga ebyetaagisa okutegeka bikyabulamu nnyo kyokka Katonda mulungi omukisa twagufunye. Musumba Simon ogambye nti mupiira tuli banafu nnyo naye tusobola okugezaako ebirala ng'emisinde n'okubaka kubanga bitutadde nnyo ku maapu n'okusinga omupiira ogw'ebigere. Sekakozi Wasu ogambye ntwize nti mbuli kimu tusaanye okwetegeka ekimala okugeza Ministry y'ebyobulambuzi yandikolaganye ne Sport Africa n'eraga ensi yonna ebyobulambuzi ebisangibwa mu Uganda agamba ng'amasiro, ensozi, ennyanja zaffe n'ebifo eby'enkizo olw'abalambuzi ne beeyongera. Saalongo Muzaffar Muwongo ogambye nti tunayiga bulungi kubanga tetwagala kuteeka ssente mu bazannyi ate ku ssaawa esembayo ne tulaga nti twagala obuwanguzi nga tugula buli wiini gye tunaafuna. Abateesa abalala nga Bwire Roni, Marvin Mia, Nakato Shakire Butenga Bukoma Nsimbi, Cornelio Sebyanzi, Kato Kizito Ekikunyu, Mathias Kivumbi, Sendawula Musa, Joero Kiragga, Janati Nakaye, Wandi Richard, Daniel Kakembo n'abateesa abalala nammwe endowooza zammwe tuzirabye mwebale nnyo. Baabateesa abayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703 275 258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe. CBS male kutuweereza erinnya Muyanja Henry okusinziira n'ekigoma mu muluka gwa Bukasa mu ssaza lya Ssaabasajja erya Busiro kinayizeemu nti gavumenti yaffe ke kaseera okubeera ng'ekwatirizaako kiraabu zaffe eza Uganda ng'eteekamu ensimbi abazannyi babeere ku mutindo. CBS mwebale kutuweereza nze Kabanda Augustine Emitiana. Uganda okutegeka empaka za CHAN kikolwa kirungi nnyo eri kusitula ebyemizannyo byaffe n'okusitula ebitone bya bannayuganda naye ku saidi ya gavumenti twalwawo nnyo
CBS mwe bali kuweereza ono Nasa kansala to be kuduka ewa Mzee Nsubuga Bunyamakalangala. Kyatuwadde nnyo ekyokuyiga era kyatuyambye nnyo okutukuba omupiira kuba kiraga nti no tetulina kyetumanyi era ne Taata Shiva nze kyenayize mu mpaka za Kyani nti Uganda tukyali wansi nnyo era twetaaga gavumenti okututeekamu ssente ezimba ebisaawe ebyenjawulo eteeke mu basambi essente. Benjamin Mayanja ndi Magiri Kyesiiga butawa ssente ya muwa musolo kitiibwa kubanga President Museveni yabadde agambye nti buli ggolo ya Uganda enanywa ajja gisasulira akawumbi ka ssente kale teebereza ziba kunywa ggolo 5 bwe buwumbi 5 oba ssente y'omuwa omusolo waligenze bwekki so Katonda yayambye bannayuganda ne tusaba ne tulema kuwangula okutaasa ssente y'omuwa omusolo awangale nnyo omwana wa Nabijjano. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Yasini Sekidde Kintu annyonnyola obulabe obuli mu kusula n'ebisolo. Obulwadde obuva ku bisolo obusobola okukwata abantu nga obusookera ddala obulwadde bayita rabies, obulwadde buno buva ku mbwa okubeera nga eruma omuntu n'abeera ng'afuna obulwadde obwo. Obulwadde obwokubiri ngenda kuwa salmonellosis. Obulwadde bwa salmonellosis buluma abantu mu bitundu byabwe ebyebyenda naye nga akawuka kano kasobola okuva ku bisolo ku bubi obukyafu bw'ebisolo. Akawuka akaddako ke ka ringworm oba mu bisolo luba lukuku naye nga kasobolera ddala okukwata olususu lw'omuntu singa afuna contact n'ekisolo ekiyina obulwadde obwo. Obulwadde obulala biwuka by'omu lubuto biyite hookworms oba roundworms nabyo bisobolera ddala bulungi nnyo okubeera nga biva ku bisolo okudda ku muntu. Waliwo obulwadde bwa TB oba tuberculosis, ebirwadde naddala ente. Obulwadde bwa TB busobola okubeera nga buva ku nte ne budda ku muntu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Bali wamu ne Simba Pain Bam awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kw'otadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea galimu akawoowo n'eddekende lya vanilla atabuddwamu akatangawuzi akadala siri ne ka rosemary kasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate chai omukalu obuwomi busukka maama. Olukiiko oludukanya ttiimu y'omupiira ey'essaza Ssingo olulangiridde Bashiru Bastu Semuyaba ng'omutendesi omujja ow'essaza Ssingo mu kwongera okwetegekera okuvuganya obulungi mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Bashiru Bastu Semuyaba alangiriddwa oluvannyuma lw'okuweereza ng'omutendesi ow'ekiseera era ku mulimu guno azza embigere bya Hamuza Lutalo eyagusuulawo. Bashiru Bastu Semuyaba agenda kumyukibwa Kasole Richard, Emi Kisaache wa Dduyiro, Olubyuma Muwada ne Joseph Sempijja batendesi b'abakwasi ba golo ate Hussein Mbalangu yakulira emirimu egy'ekikugu. Singo mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno eri mu kibinja Muganzirwazza mweri ne Kyaggwe Butambala Kabula Kooki ne Mawogola era eri mu kifo kya 2 n'obubonero 7 nga Kyaggwe yeekulembedde n'obubonero 11. Singo egenda kutandika oluzannya olw'okuddingana ng'ettunka ne Mawogola ku Sande eno mu kisaawe Emityana ng'oluzannya olwasooka Sembabule ttiimu zombiriri zaalemagana nga Mpawa ateebye munne. Singo yakawangula empaka z'amasaza ga Buganda emirundi 2 yaziwangula mu 2015 neziwangula ne mu 2018 ng'emirundi gyombiriri yakuba saza Buddu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Kabaka Kimbugwe Ebugwanya ye yatuma mutabani we Omulangira Kamyuka okugenda ekibujjo Namayumba Busiro ewaali olusaka oba olubiri olwa Namasole Naluggwa nyina wa Kabaka Kimbugwe Ebugwanya nti Kamyuka amukuumenga. Bwe kityo okuva ku Kabaka Kimbugwe Omulangira Kamyuka n'abasikabe baatwala omulimu ogw'okukuumanga bannamasole mu nsaka oba embiri zaabwe ng'omulimu guno ku Namasole abalangira bano baagujja ku b'ekika eky'embwa Kabaka Kimbugwe be yagugobamu. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino.
Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 2013 gy'emyaka 12 egyakayita, Paalamenti ya Uganda yayise etteeka kasonsomolera erifuga enkuŋŋaana nga lino likaka yenna akuba olukuŋŋaana okusooka okusaba poliisi emuwe olusa obeegaane okusinziira ku yo bwerabyemu ebintu. Ebbago ly'etteeka ly'enkuŋŋaana lino erya Poma mu Ssabbiiti yali eyise ababaka ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwamu Nathan Nandalama Faabi baali balemesezza Paalamenti okuliyisa bwe baaleekaanira waggulu n'okwekaajanga ekyawaliriza n'eyali amyuka Sipiika Jacob Oulanyah okufuumuula ababaka 3 mu Paalamenti okwali Odonga, Otto Theodore Ssekikubo ne Bulayimu Ssemujju-Ŋŋanda. Etteeka lino ery'enkuŋŋaana nga liyisibwa John Patrick Amama Mbabazi yali Ssaabaminisita wa Uganda era yali akulira oludda lwa gavumenti mu Paalamenti kyokka nga ate era y'omu ku bantu etteeka lino be lyasookera ddala okukwata mu 2015 bwe yali mu bitundu by'ejjinja ng'agenza okwebuuza ku balonzi ku ntegeka ye ey'okwesimba ku bwa pulezidenti era n'akwatibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eyiweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe, essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu emu 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna, essimu noti 75 noti 668 4 emu. Gavumenti ya Amerika ekulemberwa President Binyanyali John Donald Trump etabukidde gavumenti ya Kenya ekulemberwa President bifeekera Dr. Kipchirchir Samoei Arap William Ruto etandise okuginoonyerezaako ku nsonga ez'enjawulo zeyeenyigiramu mu ngeri ya kagulumale ng'omukazi alya n'abaddu. Amerika byeri mu kunoonyerezaako mulimu Kenya okwagira abalwanyi aba Rapid Support Forces e Sudan. Gavumenti ya Ruto okutta abeekalakaasi 128 mu kwekaajanga okuzze kubeera Kenya saako ekyabamu ku banene okuba n'akakwate ku bamutaseka ba Al-Shabaab ab'e Somalia. Kenya era Amerika egitunuulidde n'eriisa ejjogi ku nsonga ez'ab'obuyinza okwenyigira mu kiwamba abantu omuli n'okuyambako ensengwira okuwambira ku ttaka lya Kenya abantu okuva mu nsi ezo ababa baddukidde Kenya anti obusolo gye babutta gye bweyuna ettooke eddene mu ggwaatiro. Kenya bijoononekedde nnyo nga Amerika okuyita mu akulira akakiiko ka Paalamenti yaayo enkulu Seneti akakola ku nkolagana ya Amerika n'ensi endala. Senator Jim Risch esazeewo eddemu yeetegereze kye yasalawo okufuula Kenya omu ku banywanyi baayo abakulu abatali mu mukago gwa NATO nga kino yandikikyusa. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yaayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Okumanya ebisingawo okuba ku 075 460 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu nga bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix awoomesa embaazi okuzaama. Chiko Muchuzi Mix kati agira mu kawoowo k'ennyama wamu n'ak'enkoko. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuvumbula amaanyi ag'enjawulo agali mu kukola dduyiro nga bakizudde nti omuntu buli wiiki bw'awaayo eddakiika nga 150 nga za dduyiro ayongera ku buwangaazi bwe n'ebitundu 33 ku 100. Abayivu nga bwe basomera pulayimale bookya ebikongoliro bya kasooli okubikuusa enkyakya nga banaaba. Okunoonyereza kuno bakukoledde ku Harvard School of Public Health mu Amerika ne balondoola abantu 5,000 mu 1000 okumala emyaka egiwerako. Bakagezi munnyo bagamba nti bwe weewaayo n'okola dduyiro okumala eddakiika 15 buli wiiki kikendeeza nnyo obwangu obw'okujoogebwa endwadde enzibu nga sukaali ne pulesa, obwangu bw'okufa bwe kityo ne bukendeera n'ebitundu 33 ku 100.